Abatulaba saba okubabuuzaako mwasuze mutya mwasibye mutya mwebale nnyo emirimu gye mutuusaako engalo mwebalire ddala okulaba mu kutu gwa Kwezi Media ne Megatron mwebale nnyo. Megatron oyo mutabani wange okay mutabani wange musajja mulungi nnyo mumanyi bulungi ate era atwongedde okwekuuma omanyi bw'okula ne bw'ozadde akkubira eŋŋoma n'okola ki n'ozina kati agira n'ankubira eŋŋoma nange ntyabula ku mazina ate nenkuba embuutu ate ye n'asensebula masensebule kale mwewala okuweereza eggwanga emikutu gyammwe giweereza bulungi tegitulyaza amanyiza nga bannayuganda kubanga ekikulu kya byonna tukkirize nti Uganda ekizibu kye tusinga okuba nakyo era bali ebweru w'eggwanga bakimanyi ekimu ku kye tusinga okuba nakyo wano ng'ekizibu ekisinga obunene okumanya n'okutegeera tetubirina tetubyawula ate abantu bamanyi nnyo bategeera bitono nnyo kakati ate nga twetaaga okubeera n'abantu nga bamanyi ate nga bategeevu kati abazungu kye batusinga ezo ensi kye tuzitusinga bo bategeera buki butegeezi badde njogerako ne mukwano gwange ali South Korea mukulu kiwanuka naŋŋamba nti kiri wano waliwo ebyuma bwebikola welding ebikola emmotoka naki ne bwe kiba kiweldinga n'otekayo omukono bwoti kigusensinga sisitemu neyingira tekisobola kusala nenga nti kiki nanga nti ebyuma birina obuwongo ng'obw'abantu artificial intelligence nti bongera technology watuuse kubanga abantu bakutukanga emikono n'amagulu mu factories okitegedde nga ne insurance oluusi tekola ki teriiwo wano mu Uganda abantu obalaba oli just afuna accident ku gundi ku site ne bamusuula kazigo ke ne bamuvaako bagulirira poliisi kyekiri kyenkugamba nti okutegeera kutono gwe wa poliisi gwe babaguliridde oba otegeera bagulirira ne bavuluga bambi ono atuusiddwako obuvune mu kifo ky'okukitunulamu ne bakirongoosa so fe eggwanga lyaffe kiriza obagaana level ya integrity yakka era kakitugezaako kugizaayo waggulu otherwise yakka nnyo nti eri ku level nti abantu tebakyalina nsa butaba nansa kyekimu ku bitusumbuwa kati era ntera okugamba abantu nti problemu ya Uganda ng'eggwanga it's not a political problem it's not an economic problem nti twetaaga ssente abantu balina ssente kwezi mu Uganda ate nga waliwo n'emirimu egisobola okubamu ssente waliwo abantu abayingiza ssente for example waliwo abantu abayingiza ssente e Bungereza oba mu America ng'ayingiza ssente ntono okusinga ez'omunnayuganda z'ayingiza naye nga impact ye gy'akoze mu Uganda muno through sending money through allocating those resources nga nnene nnyo esinga ey'omunnayuganda ali wano afuna ssente ezo zezibu oba n'okumusinga abo bakyakala nnyo bannayuganda si kyekyo nti ffe waliwo bye tuspendingako kalinga mwababadde mu David Lutalo mukyakala mitwalo 15 muyiwawo no it's just misallocation of what of resources nti ffe challenge yaffe we are focused on wrong things ng'eggwanga tufokasinze ku ebintu ebitali byetufokasinzeko si bye ebituufu byofokasingako okukyusa obulamu bwe tulimu abantu bafokasinze ku politics because waliwo social waliwo economic waliwo ne political kati abantu basinga batunulidde political teri ayogera ku social teri ayogera ku economics teri amwogerako teri ayogera bonna abantu batunulidde ku kintu kimu politics ono tukyosezza butya obuvunaanyizibwa tusobodde tutya okubeera mu gundi kyova olaba olwaleero buli muntu waali ayagala kubeera president kakati ayagala kubeera wawulidde omusumba Bujingo bwe yabasabidde Esaala mwaba mwogerako yasabye Esaala omanyi Bujingo gye buvuddeko omuntu yafiira mu kkanisa ye naye yokusi kkanisa yafiira mu tenti ze kati yafiira mu tenti ze naye ebintu ne bitambula bwe bityo naye nga si musumba asoose okufiirwa abantu mu kkanisa abantu baagi nnyo ne musumba Yiga ng'akyaliwo waliwo omukyala yafiira awo mu kkanisa naye omusango ne nguteeka ku basumba lwaki omusango ngutadde ku basumba n'abalala bangi nnyo abantu bafiiridde mu makanisa gaabwe
omusango ne nguteeka ku basumba nti oli ajja najjanga mulwadde wa musujja nga ddala omulaba alina pneumonia akolola ayina high temperature n'olyoka omugamba nti gwe muka kitaawo yaleka akoze bino ne bino naye nga amazima amatuufu kiraba zinna omukyala omwana gwe nawunya okufa omukadde we yali azze awantu awamu nga bazze mu counseling ne mulaba ng'omwana ayina pneumonia engeri gye nakolako mu ddwaliro ly'amagye ne mulanga omwana ayina pneumonia ne ŋŋamba nti wategedde nti musumba tonnamulaba naye omwana ono sooka omutwale mu ddwaliro bamale omujjanjaba pneumonia okomewo musumba alabe bino naye tumiikiriza ne muga nti musumba alina kyalabye ku mwana agambye sooka omutwale mu ddwaliro mangu nnyo naye nga nze netumiikiriza n'amutwala omwana ne bamukebera ng'alina pneumonia era ne bamuwa ekitanda emulago n'awona bwe yajja ku kyaki yajja kwebaza we nali nkolera nanga nti mwami kwezi weebale nnyo omwana baŋŋamba yali agenda kufa pneumonia konze natya okugamba nti nno omwana mulwadde pneumonia nga nze ndaba ogenda eri omwana yali ajja kufiira awo yes kisobokera ddala kaakati Bujingo bw'afiirwa omuntu mu kyaki mu kifo ky'abasumba okugamba nti abantu mugende mu malwaliro babagamba Yesu awonya mwoyo tawonya mubiri tetugala inza n'okubanga n'omubiri awonya naye omwoyo gwasinga okuwonya kati abagambye buli amwogerako yamusabidde Esaala mugenda gwa ddalo yaani yamusabira okola ki tuddeko wali mago tubadde omanyi njagadde nkuleetere nsooke nkusimireyo empanji tusooka tuddireyo ddala emabega we twatandikidde wagambye nti abantu babadde bajja bafa and all that I want to be very clear to all of us essimu gyo zitwala eri I want us to be very clear ku bintu ebimu ekisookera ddala tewali muntu watafiira buli wamu afiirawo nawano we tuli ku seeti ntondoka n'engweri oba n'otondoka saadire oba ofudde n'olwekyo tetulina kifo kye tuyinza kugamba nti wano omuntu takola ki tafiirawo era tetumunenya era tewali muntu yenna at least nze omu ku bantu abaali ne story eyo kubanga omukyalo eyo yafa wa Bujingo nali sina bwe muyita by blood naye nali mumanyi mukwano gwange mukwano gwa waliwo kyali wange ye kitaabwe kubanga kitaabwe yafa kakati ye n'abasikira kakati oyo bamuyita Jingo ye yali kitaabwe ontegedde nze ne musajja wange ye bali bange ye so baganda bange in some way or the other omwana oyo oba omukyalo oyo kuba yali mukyala mukulu yali mukyala mukulu ddala abadde yali ansinga n'obukulu mukyala mukulu ddala alina n'abaana yalinawo abaana baawo omukyalo oyo yalina endwadde ze nga bonoga omuntu alinamu ka pressure letwala tugende kasukaali ebintu bifaana bwe bityo era yali mukyala nga mukyala akola emirimu gye nga mulamu talina buzibu lwagenda mu ddwaliro lwagenda mu church yagenda no ku lwa Friday agenze kusaba night prayer as usual yali yasaba ne Bujingo for over ndoza abadde amaze emyaka egiwera 8 nga gyasabira nga kubanga ye yaviira ddala mu church eri gye baavaamu ne Bujingo oba ye yaserwadda ne bava eyo ne bagenda ku Bati Valley nze nakoma n'okutegeera nti asabira eyo ng'ali ku Bati Valley kati saddamu kumanya oba nakati akyaliyo oba nakati takyaliyo paka lwe yafudde recently nafiira mu mwoyo kakati febyo si ensonga nti omuntu yafudde ensonga enkulu omuntu yafiiriddewa yafudde ki yafudde butafuna bujjanjabi ontegedde bulungi nnyo bw'aba yafudde ekyo obuzibu buluwa gw'omanyi mwami kwezi lwaki abantu bakola postmortem ate okuzuula ekyassa omuntu kubanga ekyo ekyassa omuntu kisoboka okutta omulala if you are not careful kituufu ontegedde bulungi kyovula omuntu ajja n'agamba nti machazo ono yafudde
temugenda muziika tusooke tukole postmortem kakati ffe as a family or as friends omuntu oyo yafa ku Friday kankulage weekend nga bayitambula yafa ku Friday ekiro 9 ogw'ekiro family ye egenda okutegeera nti omuntu yafudde ku Saturday evening ng'ebbanga eryo nalyo bali kuki ontegeera bulungi nnyo yagenda kona muntu mulala kusaba okwo tewali yagenda yekka yaleka baana waka kubanga it was a night prayer kakati eyajja okubika n'ennamba yenkyagirina wano eyajja okubika ewaka yajja n'abika n'agamba nti omukyalo ono mumumanyi yajja na kifaananyi n'essimu bajja na kifaananyi na ssimu nti omukyalo ono mumanyi nti ye oyo maama waffe yafudde ekirojjo ku kanisa mu katebe yafiiridde mu katebe era mulambo guli mulago famire nga bwomanyi famire netandika kupapa kukola ki kugenda mulago kujjayo mulambo ebiki ebikwatagana bwe bityo ogenda kutuuka ku mulambo saawa ndoza nga 11 Saturday akawungeezi batuuka ku mulambo guli awo jjukira teguliko gundi information bali gye balina abaggwanika ambulance yaleese ono omuntu nga mufune muleeta wano yavudde ku church ewaani ewa pasa Bujingo kananirande nti ye nga babeerawo bapapapapa bo baagala kujja bodde biki kyenjijukira n'emitwalo 10 egy'okuteeka omulambo mu firiigi n'ogulongoosa it was the family yakola ki ekkanisa terina contribution yona nothing ekyo nothing kakati nkujjira gwe nkugambe golabe oba sale nekola bwe kivaawo tuga kati nze mba communicating nabo ntuukawo bangamba nti mulambo bagutaddeyo mu firiji biki saagula bakaawo bangamba nti bagutaddeyo mu firiji bambulira byonna ebyo ngamba kale tukwatagane enkya ku Sunday era omulambo twagukimayo ku Sunday kiki omulambo tukimayo ku Sunday nga bamaze ogulongoosa biki gundi negutwala gundi negutwala gundi bana aba funeral ne bagutwala Masaka bagutwala ne bagutwala bbe waabwe mu home yaabwe funeral home bagiyite ne yawa nene yemmengo yawali kugundi kibabayita Rhino ne bagigutwala that was it kakati fene tusigala nga twebuuza abantu abategeera nti kyaki omuntu n'afiira mu kyaki memba wammwe wano ne tutamanya as possible kubanga omuntu afudde n'ekiro ekyo twali tusobola okumanya wano tu omuntu n'afa ne mumusuula busuuzo mugwanika ne communication nebula because nze situnulira kyaki nziramu ekibuuzo oyogedde ku kintu kya kyaki nti kyaki oyina ekintu bwebadde nga ayogera ng'olinga agamba nti kyaki wali tent ekyo saagala nze kyogera bwe ntyo olw'ensonga ndi musajja mukkiriza kyaki bayibuli etugamba kyaki eno ye kkanisa omubiri ye yeekaalu ya Mukama ontegedde bulungi kakati tetusobola gamba nti omanyi kyaki erina kubanga ezimbiddwa bweti oba nga ezimbiddwa bweti abantu ne babakkiriziganya nga batudde mu muti kasita eba kyaki mukwano gwange Bugembe nali naye last Sunday n'agamba nti batandikira mu muti bali mu kumaliriza gundi kyaki yaabwawo era bali basonda million about 7 million kumaliriza just kantu katono nya kasigadde ku kyaki eyo ontegedde naye ng'agamba batandikira mu muti naye kati balina matiri bona so kyaki kyobola nti tusanga amayumba agamu nga nogamba nti ogosigwe mulama anti nkupaaza naye njagala nkutereeze kumanya lwaki Bujingo yasabidde Esaala Embi abantu abawogera kati ekyo kyenjagala obadde otambudde bulungi wali nkutereeza nsonga y'obutayamba kati nkutereeza nti ebyo byonna byonna nga tubikkiriza nga bimaze okubeerawo tayambye muntu takoze biki ffe basaamu Obote eno gye tuli ffe tukole ki tukube mu ngalo kubanga omuntu yafiidde mu kyaki n'otabako kyoyogera
n'okwata omulambo n'okasukeringa Kampala tuli babi nnyo nzikiriza tuli babi ffe tutuule butuuzi tutunule tugambe nti musajja wa Katonda ate munaye ayogerekekako no tulina okubuuza ebibuuzo twatuusa omulambo ku Sande ku makya ku Sande ku makya tugutuusa awende gye we yali abeera omukyala bamuta Irene Kyazike we yali abeera omwana n'atugamba n'atubuulira maama bwe yagenze nga maama mulamu yagenze kusuubula simanyi emmere kubanga yali alina wooteeri tonotono kusuubula emmere atubuulidde yali alina nosaswa school fees and all that tutuukawo omwana omuto bebi ow'emyaka nga 67 ng'agamba mbwe ayagala kukwata ku maama we. We have no story to tell this young child. Tetusobola mugamba nti maama kakati mu kyaki otuula otya tewaliwo yadde abaali awo okumpi okutubulira nti bannange embeera yali bweti ffe tubuulira obuulizi nti omuntu afudde. Does that make any sense? Last moment sezo yazimaze mu church ng'akola ki yawulidde atya abaabaddewo bagamba bati olaba nange eyasemba okubeera ne mukulu Tamale nababulira nti twali mu program okulira nga mukulu Tamale takyasobola ebyo bibeera satisfying eri nze ne family ontegedde ebyo biri mo satisfying okugamba omuntu nti munnange twabadde tutambula ensonga nejja bweti nejja ne bweti twabadde tuli mu kuyimba nga yeesika twageze okulaba nga akola bwe twamukuttaawo ne tumukola bwetu ne tukola bwetu tugenda kulaba nti twagezezaako kumuddusa mu ddwaliro kati omuntu eyafiiridde mu katebe tugendeko ne ku sayidi y'amateeka omuntu afiiridde mu katebe ka kyaki poliisi omuntu afa atya mwe ne mumanaginga crime scene mwenga kyaki mwamanaginga crime scene ne biggwa poliisi because omuntu wano ng'ofiiridde wano sisobola kutwala poliisi erina kumala yes kubanga tomanyi kisse muntu ono wate senga obulwadde buba bubreakinze nga boolaba obulwadde obubi nga covid bwe yajja wano abo bonna bamukutteko baba bagenda kufa naye wa Bujingo bayoola muyoole yes and this is where we have a very big challenge kubanga olina okutegeera ankokwezi nkugambye ekyensookeddeko ne nkugamba nti we have what we call a social problem in Uganda. People don't pay attention to details. Abantu tebatunuulira bintu bye balina kutunuulira batunuulira bitabakwatako okyegedde ebibakwatako babireka wano ne batunuulira bitabakwatako kati mu mbeera efaanana bwetyo ankokwezi onenya omuntu abuuza nti what happened tasobola naawe ne bwaba owa okyegezaako kugamba anti enkugamba zetuwere nembera ddala omuntu wange okufiira mu eri family ennungi nnyo kubanga twagezaako because I contacted my lawyer ne ngezaako nagamba tugendeyo tukiki naye finally ne bandaga nti tukireke tebangamba nti tukireke but sayagala ate kulabikanga omanyi teri alumiryo nga talina kigendererwa sayagala nga ate nze ayagala okujigiriza ki kubanga ensonga naye kubanga nze kanisa awafiira omuntu eyo musumba yabawa emmotoka eyatwala omulambo imagine bo baali bangi ate nga baleese mulwadde naye omuntu waabwe n'afiira awo fetweyiya sooka owulire bulungi musumba yabawa emmotoka eyaziika n'abawa ssente zonna ezaakola mu kuziika n'ebirala byonna ffe byonna si bye twali twagala ate nga bo baagamba nti bajja n'omuntu waabwe nga mulwadde nga baagala musumba abakolera ekyamagero amusabire awone kati ate oli ye yava waka nga talinaako yadde akamogo kubanga ne bogamba nti omuntu yabadde ne pressure waliwo ekyasitudde pressure weebale nnyo waliwo ekyasitudde pressure kyekyo kyetwagala okukola ki okumanya kati mwafuna postmortem okuva mu ddwaliro etwagifuna ng'eraga ki terina makulu era eraga bulwadde pressure osimanyi omutima gwayabika lwaki gwayabika kati ebyo omuntu eyali atudde naye yasobola tugamba nti pasa bwe yagamba nti eme bwe yakola bwati omukono tegwadda you get my point but it's not there twagenda otuuka ku leve eyo tutuuka tubimaliriza byonna tukuba amasimu tukubira ono mukyala amasimu tugezeeko okumugamba munnange ku Sande tugezeeko okumugamba nti munnange ensonga zino omukyala yajja okubika
mukyala ye yajja waliwo omukyala yajja okubika baali bamuyita simanyi yaani ng'agamba nti nga tumubuuza owa nga twagala omubuuza details kati tusetolize tukkiriza twafiiriddwa kakati katutegeere at least details omukazi nadda mu tukola bino alo ekirungi esimu twazirikodinga alo ate kakati ntumuga munnange ife tuliwe tuti twagala kusaba twategeera omuntu waffe ono tyatanafiirako waffe ekyo netukireka eyo kanisa era abantu gye bagenda okulokokera era esaba esaala ezigenda okusuula abantu eddalu nkunyumiza tulaba abantu banaagwa eddalu tebajja kugwa ddalu akati tyaa fenatanafiirako mu kyaki yaffe nti ate ekyo nga kirala nti naye ate baali batugambye nti nedda sesitena bagambye ekisooka anyway kati temufaayo waliwo avunaanyizibwa ku ebyo ngenda kubamuwa enamba ye mwogere naye meanwhile ye pastor ku byabafu I don't know akati kwaffe avunaanyizibwa mutuweeko nno twogere naye nti enamba sigirina mu mutwe eri mu ssimu naye kanjifune mbakubire bw'atatukubira eddakiika nga 3 nga tumuddamu tumugamba tuwe ku namba ffe tumukole ki tumukubire bannange temukyagala ndi bize ndi mukufumba kamere kange kulya kamere ate kati muntawanja nga munnange tubadde twagala nnyo okutegeera biki ebyagenda maaso mu mbeera efaanana bwetyo tetwafuna bwenkanya kati ekiri wano there was no any communication from the church kyetuzeemu okufuna saala mu bufunze esaala egenda kukwata bo bennyini era bajja ggwa eddalu nze ndowooza tebajja ggwa bayinza obutagwa kyaggwa dda kubanga esaala tesabibwa muntu ali mu normal senses tesabibwa kubanga ne bwe nkuza bibirikale ne bwe nkuza mu bayibuli esaala mukama waffe bwe yali agenda yatuyigiriza okusaba nze nkubulire yatuyigiriza okusaba n'abasumba benyiza okuwa omukisa ngendeyo bansabire engwe eddalu okyegedde bwe nvaayo nga ngudde eddalu nga mmanya nti bakola si kirungi kukema sitaani olina omulagira ddala nti oli w'amaanyi ebyo nze omusumba wano bujuzi bwe naboogerako nti abasinga baffere yankubira essimu nanga nti ngenda kufa nga neefukirafukira nange ne mugamba nti ati nze kwogamba okwefukirafukira ate gwe ojja kwenyaganyaga nze sijja kwefukirafukira nedda kakati bw'ofanga weefukira ne bw'ofanga teweefukidde oba tofudde oba ofudde kakati ekikulu kufa ebyo byonna bigambo byakutiisa biba bikonfaminga ki ekyobufere era because ekikulu kya byonna kiki kubeera mulamu lwaki teyansabira kufa ontegedde bulungi anti nkugambye oliako ayogera ekigambo wali afa n'atafuka oba n'atenyaga waliyo tewaliyo balongoosa balongoosa kyenkugamba kati kitegeeza nti bano baffere naye ebyo si bye bikulu era tetwagala kwogera because ffe tetulina kasengejja kakumanya ani muffere ani atali muffere naye tuddeyo ku principles entuufu omanyi waliwo ekintu abasumba kyebakola omuntu bw'afiira mu kkanisa ye mwanguwe mujeewo omulambo ogwo ekkanisa ejja ggwa abantu bajja gidduka kakati ekkanisa egwa ne muzaffe z'abakristaayo nedda ekkanisa egwa ekkanisa by nature ekkanisa tegwa kubanga kanisa eri katonda katonda agwa waliwulidde ku muzikiti ogugudde wali owuliddeko omuzikiti ne bagamba no ekyo wanga okukozesa nga tukigendemu that is a very big discussion abantu babateeka mu bintu nedda kankubuulira ekintu kimu nze njagala nnyo okukikuumira ku levo nkimanyi tebabangawo oba tebaliiwo anti mpuliriza kakati ffe wano tulina ebizibu bibiri place of death is not a problem but the problem is what killed somebody kiki ekyassa omuntu okitegedde kiki ekyassa omuntu tuleme kutunulanga kiiso kya mbuzi why omuntu afa kiki ekimusse afudde atya what were the circumstances kuba ebyo bikulu
bigambo kye byasembiye bigambo kye yayogedde ki ayinza okuba yalese ekiraamo n'agamba nti bana akaana kange kagundi mpulira bubi nnyo naye akaana kange kagundi kalina kaana kange waka mukaŋŋambire ABCD. Mukulu Tamale bwe yantumya ng'ali Kisubi mu ddwaliro yaŋŋamba kwezi waliwo ebintu ebinnumba ekiro nga bigamba tukutwala mbigamba nange sirina gye ndaga sigenda ne mugamba Mukulu Tamale tebijja kukutwala mu linnya lya Yesu ojja kusigalawo. Kati olaba obugambo obwo obusembayo yaŋŋamba waliwo ebijja ekiro nga byagala kuntwala, which means nti sometimes azirika. So when we go to the prayer bwe tutuuka kusaba, okusaba kulina principles zaako. Ekisooka weegayirira okusonyiwa. Wa ffenna tuli boonoonyi. Ffenna tasobola kugamba nti nno ye mbuffe tuli boonoonefu ye mutukuvu. Ekisookera ddala kwegayirira kusonyiwa. Ekyokubiri kubanga ye tusala ya kitaffe nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe. Kitaffe tuba twogera nti ffenna bujje byeyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Mu ggulu tebakolimira bantu. Ontegedde bino byakola bibye nga ye. This is omanyi waliwo kye tuyita cult. Cult kakati cult be bantu abeerimbika naye nga bye bakola si bya Bwakatonda. Nti okwerimbika nojja n'ogamba abantu nti nze kwegamba ensonga ezo nga bazikola olw'ensonga zaabwe ez'obuntu. Bazikola mu nsonga zaabwe ez'obuntu nga banoonya either obuganzi, banoonya obugagga, banoonya ensimbi ezaddala, banoonya ebitiibwa eby'amaanyi, banoonya amaanyi ag'ensi eno. Oli akwate n'akwata omuzindaalo nayogedde ne Katonda naŋŋamba. Kakati enkola ezifaanana bwe zityo ffe ze tuyita cults nti waliwo enkola ezo eza sitaani naye ng'oli yeerimbise. Ne Bayibuli yaboogerako n'egamba nti bajja kubeera mu maliba gaaki naye nga misege egiwedde emirimu. Nti oli yeetuuma erinnya nze pasita gundi. Gwe tosobola kubeera pasita. Gwe kwezi otegedde gwe kwezi obwa pasita bukujjako era ffe butubukuyita nga olina ekibiina ky'osumba. Weebale nnyo. Era Katonda Yesu Kristo bwe yali ku nsi kuno kuba Yesu yabeerako mu kifaananyi kyaffe eky'obuntu teyeeyitako pasita, teyazimba ku kkanisa, otegedde naye ng'ate yakola ebintu bingi ebyewuunyo, yakola ebintu ebingi ebirungi abantu bonna abaamusobyanga. Ate ye Yesu ku yennyini yabasonyiwanga. Omuli n'ono Peetero gwe yasala ojjukira gundi yali Peetero bwe bajja okukima Yesu nga Yuda Iscariot amuliddemu olukwe. Ejja eri eryajja okumukwata nga kati boolaba zidroni nga zizze for example nti ng'oli azze okukwata. Bwe yatuuka Peetero olwokuba nti yayagala nnyo Yesu Kristo ye kye yakola n'akwata ekitala kye basi n'amuggyako okutu ne kugwa wali. Yesu mu kifo ky'okugamba Peetero nti nakuli kugjeeko yakwata wansi n'aggyawo okutu kuno kwe yali aggyeeko n'akumuzzaako bw'ati. Era omusajja n'alokokerawo. Kyokka omusajja oyo obusiru omumujjudde yalokoka omusajja oyo yagamba nti nno ddala ano nzikiriza mwana wa Katonda. Kakati nakukwata naye abantu abaalina omusajja oyo tebaali bagezi kimala. Lwaki? Ng'omaze okulaba ekintu ekifaananako bwe kityo oyinza okugyayo empingo oyongera okusiba Yesu okuleka nga tolina butegeevu. Era njagala nkubuulira ebigambo bino nti olumu ebintu ebimu tubirabanga ebyokusaaga naye abasiru baaliwo kuva dda. Tebakulowoozesa nti era abantu boolaba abasiru olwaleero balina bajjajjaabwe nabo balina omulandira. Kati nkulaza ekyo ekibiina kyali ky'abasiru beereere. Yesu Kristo yagamba bw'ati baamubuuza naye Mukama waffe lwaki oyogerera nnyo mu ngero? Omanyi bwe yaddamu
tinjogerera mu ngero abayina amagezi ag'okutegeera bategeere si kulwanga mwenna mutegeera ne mulokoka. Okitegedde ontegedde bulungi. Kakati kitegeeza nti abasiru boolaba olwaleero balina bajjajjaabwe ababazaala abazaala bakitaabwe emigendo gibadde gijja gikola ki gijja paka leero bo basiru kubanga nkugambye nga nze ku busiru bwange oba ku magezi gange, in fact ku magezi gange sisobola kuba musiru certainly, nga ndabye omuntu kwezi no ati Katonda yantumye nenkusalako okutu ne bakusalako okutu omusajja ono ne bakumuzaako siddamu kwenyeenya ontegedde. Kakati bano abaali naye bo tebategeera maanyi gaali mu kino kaali kabonero akalaga nti bannange omusajja wetulumba si wa bulijjo ontegedde. Kyekyo kyetera okugamba ku Museveni nti Museveni abantu bamanyi okumwepankirako ne bamuvuma bino oluli nalabye gundi nga amuvumira eyo yamuvumye bubi nnyo n'avuma ne mutabani we yamuvumye. Nze nno ne kinnumamu si lwakuba nti ki naye kyannumye lwagamba nti kakati tweteeke mu kifaananyi nga Bobiwine awangudde kati president ne wajjayo omuntu omulala kati alinga Bobiwine kati ng'avuma Bobiwine ne mutabani we Solomon Kampala, tugenda kukoma wa? Tugenda kukoma wa? Because we have been fighting wars of this nature. Tugenda kukoma wa? Can we have order? Kubanga no opposition abeera mukulembeze kituufu naye aba mukulembeze abeera part of the kintu kubanga naye afuna sente y'obuwo. Yes, naye bano bo bagenda ne batulowoozesa kati kyembadengezaako okugamba ku kiri bwe tutagenda tujja kudda kyembadengezaako okugamba ku kiri nti nno gwe bw'otunira Museveni atufugidde emyaka 4 nga tali mu lutalo, atambula bulungi, talina kyagira, ali herese, alina ebintu byakozeeko. Yesu waliwo ebimulemye. Tomuyita musiru, baako ky'omuyigako. Obote ngoyogedde ensonga. Baako ky'omuyigako, ky'omukoppako, baako tosiriwala kulowooza nti musiru. Tosobola kusanga musajja nga Kwezi bwe tuli wano Kwezi nga ndi musiru 10 ku kinnaakyo. Tosobola kuba musiru ng'osobodde okumanejinga amawulire. Waliwo bannamawulire banna abafudde nga bajeera. Kituufu. Neza amawulire ngajjamu aka. Yes, nogajjamu akamwanyi. Kati oli ku YouTube weegiriisa. Nayo ngajjamu akantu. Ontegedde. Akati Kwezi ayinza okuba si mugezi nga bwe wandiyagadde. Naye making sure nti obaako ky'omukola ki? Ky'omukoppako. Kakati ffe tetusobola kuba nti Museveni tumulabira ku sayidi emumbi. Dictator. Mutemu. Muhozi n'omulabira ku sayidi emu. Mbu mutamiivu. Simanya akola biki. Baako ky'oyigako. Ewammwe waliyo abatamiivu bameka bajjeno. Tewali wadde n'omu. Ewammwe gwamuyita nti mutamiivu. Nga mutamiivu naye ng'asobola okusibala nga bamuyita jjeno. Waliyo bameka ewammwe abatamiivu nga bajjeno. Kugamba we need to learn. Ate tulina okuba scientific. Nti obulamu tebulimba, science talimba. Bwe bakebera bagamba nti olina akawuka. Oba okalina. Oba okalina. Ontegedde. Science si wa byamagero. Ontegedde. Buli kimu oteekeddwa okuba ng'okita kiri deliberate. Ontegedde. Gwe omuvumo ogambe nti jero muhozi mutamiivu. Gwe wammwe mu kika kyammwe waliyo abatamiivu bameka nga bakopolo kale. Oshegedde. Webuuze, tandika okwebuuza ebyo ebibuuzo, because when you don't ask yourself those questions, nze Museveni nga bwafaanana bw'omutunulira bw'oti n'omutunulira n'abeera n'amakyaki nga gano agaba Bujingo bonna nga abalaba n'asirika, sala ng'ezo ne ziyitamu n'asirika, bazaake ne bagenda ne banoonyeza obululu mu Parliament n'asirika. Okitegedde? Ye walabye ekyabadde wazaake. Sabadiikoni yamusabidde ne baleeta n'embuzi n'obukoko n'abubuuza. Kiri kye nakugambye nti social problem. Abantu baffe Bayibuli yetugamba, Bayibuli egamba twatambulidde nnyo mu Bayibuli. Bayibuli erina we yetugambira nti abantu bange babuze olw'okubula okukola ki? Okumanya n'okutegeera.
ekyamazima abantu baffe mu Uganda tebategeera kimala abasinga obungi ate nga kiri intended kakati ye wachwenti zake yabadde azanya politics wakudda mu parliament era mangu ennyobo yavudde ku kitanda yabadde mu church nga alinga atakubwanga ku kikondo ontegedde bulungi naye omuntu ava ku kitanda osobola okugenda mangu nnyo neweebaza ne kubanga bye baamukuba yali talina nagenda ku kitanda naye this was kukola ki kunyweza kakati abantu bali eri emitiyana omuntu w'emitiyana obukoko bwabwe local person ow'emitiyana local person ow'emitiyana ye tamanyi rules and procedures za parliament omuntu alina zimugamba yani yezaake kakati ye tazimanyi kakati ekyabadde wali bano they misbehaved ontegedde in the parliament in the August house they misbehaved balwanye nga bwe tuyinza okugamba vakatebe kankwezi ne mulwana balwanye oweFDC oyakoolo ne nupo owazaako wa nupo ne balwana. They misbehaved in the house. When they misbehaved, eri ewaka ekyatuuseeyo zaake bamukubye nga alwanirira emmwanyi era kyekiri ku kyalo bamukubye alwanirira kakati bano abantu abakulembeze baffe olw'okuba nti obutamanya bw'Abannayuganda babufunamu bafuba nnyo okulaba nti tebamanya kakati munnakyala ali eri akutta akakoko ke akaletedde zaake eyalwaniridde emmwanyi naye nga tamanyi nti ali mu kusiima zaake olw'okumisbehavingira mu parliament yamumalidde obudde because remember gwe bw'olonda omuntu kugenda kukiikirira ontegedde n'okuteeseza kakati takuteesereza amisbehavinze kiringa oba ofaananidde ddala omuntu ofaananya omuzadde addira omwana n'amutwala ku ssomero omwana n'abuuka ekikomera n'ava ku ssomero ne bamuwa punishment kati punishment nesala netuuka ne ku muzadde nze era nze juzi yasala omwana yatoloka awo ku ssomero gyaffe gye nasomera baali bakuguza sengenge ne bakuguza ne sementi kakati n'agenda ekavumba ne babakwata nasasula ensawo za sementi 10 n'emitwalo aga nasasula ensawo za sementi 10 n'emitwalo 3 olw'omwana ne bamususpendinga ne wiiki 2 kakati kyekyo kati ne zaake kye yakoze zaake alinganga omwana kati w'emitiyana zaake kati kyokka pasita reverand saabadiikoni mu kifo ky'okusomesa abantu nti bannaye mulime emmwanyi tezina we zaalaze kubanga emmwanyi tezina we zaalaze as we all know kati nze ategeera tolina kyongamba ku mmwanyi because nzimanyi mmanyi ekibadde kigenda maaso ku ground when it comes to gundi coffee nankani eyo UCDA badde terina kyekola ku ground babadde bali musiriwaza bantu bagiramu n'embuto ennene n'ebiddabo kabini ne bekyanga-kyangaawo tebalina kye bakola emmwanyi badde bazikozesa ate baziyise eno mu manju g'abakulembeze ate ne bazigaba nga bazigaba nga ate abagaba nti nno bagaba za bululu ontegedde era kati emmwanyi ne bwolaba badde bakabira UCDA essaawa eno genda eyo UCDA omanyi kye badde genda okukolera ababaka anti babadde bamaze okutegeka kati babadde bamaze okutegeka emmwanyi zino jjukira bo bamanya nga zizze kakati babadde bagenda bagule endokwa nga za UCDA anti jjukira gavumenti ebezisasudde kakati bo kati bazikwate batandika atozigaba wewaffe Kasanda North abadde yasimba bed batandika ozibagabira kati gavumenti ng'ezigula ye n'azigabira abantu kati ate ng'azibagabira ng'ez'obwereere era kakati yafunamu bufunyi oso omubaka waffe kweza atuleetedde emmwanyi bana atuwadde endokwa omusajja abeewo kumbe eri musasule kakati mu nkola ezifaanana bwe ziti eggwanga lyaffe likyalina obuzibu kyova olaba nti nze nava mu ebyo ebintu kati ndi ku masses kubuusa bantu mu abali ebweru waliwo abantu bamufe abali ebweru eno abali mu diaspora batukoze bubi nnyo kubanga abantu abo bafandinze opposition okwonoona Abannayuganda. Opposition is not fighting. Opposition is not fighting Museveni. Because mwenga mumazo bwa sente ate ne Museveni abawa okuudisa Bannayuganda Bannayuganda okongera basiriwaza kati Omunnayuganda n'abeerawo ng'ali stupid
Omunauganda nabeerawo nga opposition amulimba opposition kati owa government Museveni yeta mulimba Museveni yekyakola ye Museveni alina wakwagala tayagala muwakanya kubanga ye programu ze zitambule ontegedde kakati opposition yo gugwe gwakusiriwaza nti Museveni mubi oyo musajja ali bwati yakuletedde obwavu yakuletedde ki obu mutawana togumanyi omanyi gwe kitegeeza omuntu okumugamba nti abo babuuze bo bamala kusisinkana gundi abali mu America bamala kusisinkana Biden ofuna sente nedda bamala genda mu gundi because systems zikola ne system tezisobola kukola nga tulina abantu nga bazaake olwanidde mu parliament abantu b'ekyalo kyammwe bali mu kwebaza webale kulwana wuta kasupu webale otuyambye ennyo zaake naye nga talina kyayambye katate yayongera kunyweza ekyo twali tulwanirira ekyo naye nga amazima weegali amazima weegali mu parliament okuva wajja kikyoteesa what are you saying kati ye opposition gyetulina eggwanga lyetulina kugambye our problem byenasookeddeko is a social problem si sente si Museveni atufuga okegedde ebyo byonna bacontributinga waliwo kyetuyita contribution naye contribution esinga obunene nze naawe ffe abawansi kubanga ffe tuteeka abantu bano mu bifo ebyo olwaleero as we speak Uganda empya tugenda gijjawa nga olwedde essaawa eno abakulembeze be tulina ku levels zonna nakunyumiza ntera okunyumiza emboozi nakunyumizaako ku musajja wange owa Nuupu ali eyo Mawokota yabba sente za PDM naye ng'engeri gyazibbamu wa Nuupu era walibaawa awakanya ekyo nja kumuleeta kubanga nze namugamba nti gwe nja kukwabya okegedde namugamba lwaki namunyiigira nnyo wa Nuupu yajja agamba nti gavumenti eno mbi babbi naye bonna be twateekayo babbi kati ate naye nabba okwo kati kankubulire gwe kyoba omanya nti no lwaki programu ng'ezo tezikola ate nga ziri eyo mu byalo ziri ku level eyawansi ate nga ku level eyawansi bakansala bonna ba Nuupu for information wano naddala wano mu centre bonna ba Nuupu abasinga obungi ba district chairman abasinga bakola ki ba Nuupu kakati njagala kutegeera lwaki ate programs tezikola sente anti bazibba baani abazibba abakulembeze ku byalo lwaki bazibba ate nga ba Nuupu ate nga bajja kulwanyisa Bobbi kubanga babbi kakati kyekyo kugamba nti ekifo ky'olimu tekikuggyako muzeegwo bw'oba wava eno ng'oli musiru ontegedde ne bwogera mu parliament ojja kusigala musiru you will just be a parliamentarian who is stupid bw'oba wava eno ng'oli mubbi you will simply be a parliamentarian who is a thief kakati bano this is why we do this biggest mistake tufuna eno abadongo abatalina magezi ne tubasindika mu bifo nga tulowooza nti bategeera gwe omuntu ali ku level y'obwa president I'm sorry to say ali ku level y'obwa president wali mu kyakubiri nokakkana ku mukulembeze w'eggwanga nze bw'ovuma president Museveni oba tovumye president Museveni oba ovumye nange bannayuganda bonna oba obavumye n'abo bennyini boyagala bakuwa akalulu Bobiwine aswaza muvubuka oyo I don't really I'm sorry abamwagala nze Bobiwine simulinaako obuzibu naye I think is not fit kyova olaba nti buli muntu bamuteeka mu training he needs to train ategere kye bakita leadership is a calling it's not si kinyumu si kinyumu sikukeera ku makya n'owulira nti ofunye amaanyi tovuma abantu baleke tovuma president bw'ovuma president oba otukoze bubi nange oba onvumye nekwezi oba omuvumye n'abannayuganda bonna n'eggwanga lyonna oboligize tosobola kwogera bigambo ate mu luzungu ensi yonna neerabanga nti stupid ate ne mutabani we no ffe tweweebula fekka ffe fenyini ffe tukunama so kakati zino essaala z'abaana abalalu ze basaba bongere okuzisaba tezina gwe zigenda kukwata zigenda kuddira bo kubanga ffe Katonda gwe tusinza yatuyigiriza n'okusaba tumanyi bwe basaba nze neesabira mwana wattu nze sigenda nsabira nze Katonda nze mmanyi okusaba
nange nesabira manyi okusaba era mbadde successful nnyo kwesabira yes nze manyi okusaba nsobola okwesabira lwakuba nti ku TikTok muteereddeyo Esaala eyiye Bujingo muteereddeyo Esaala muteereddeyo Esaala y'abakadingo gisabire mumpulire badde gambe saagala kugisabira kati wano ndi naawe nange bambi njagala giwulira tomanya nyinzo gyongerayo kusindikira omulabi wange ali South Korea jagala agiwulire ey'abakadingo engeri gyendi wano ku mukutu ogw'ekitiibwa so sabirako saaya omanyize ndi artist kati byekola mu theatre tesibikolera wano akati bagende ku TikTok yange balabe bagende banoonye zinga yaffe naye baba ommi abantu bange okumanya n'okutegeera niko kyobamanya mu byensabidde nze mu byensabidde kale kankubuulyeko buuzi nga biri plain neme kubigira sigenda gye kusabira nga bweri wali naye nsabye ng'osabira ddala Mukama Katonda ate bakadingo basabira mu linnya lya Katonda nsabidde mu linnya lya Kasongo yeye nsabye mu linnya lya Kasongo ne ŋŋamba nti Mukama si Mukama soogedde ku Mukama so nsabidde mu linnya lya Kasongo Kasongo ne ŋŋamba nti bibaddire nabo mu linnya lya Kasongo bibaddire batulimbye nnyo batulimbye Pentagoni simanyi emirongo tisimanyi biki kati nabo bibaddire ntegedde kati ne batusiriwaza ne batuvuma batuvumako nnyo kojjukira ne batuvumako awo ne batuvuma ebintu bingi ne tubasabira babongooteko nabo ne tubasabira kubanga basuula amaka ne bebereka ku ndiga kati beegiriisiza ku ndiga endiga bagiri omutere ate kati endiga emu ku ndiga ate kati ze ziri ewaka eyali endiga kati ate kakati yeri ewaka eyali endiga omanyi bagamba nti omusumba yagiddeko omutere agidde omutere omanyi endiga okimanyi nti endiga baziryako omukira nesiganga namu nti bazisalako omukira kakati ali ku ndiga bazisalako emikira akwata emikira omukulu oyo n'asalako omukira n'agulya omutere n'asala n'ebyoya neyebikka ye neyeyagala endiga nezibonaabona ali mu kunuuna kikira eno yebisegundi omusajja ng'anyumiddwa nnyo ensi kyekyo akati yeyesala namaziira eri eyo ku TikTok etambule sabirwe eyo naye wano tujja basabira ebituufu tusaba Katonda atuwe ekisa okutegeera okumanya n'okutegeera Solomon bwe yagende wa Mukama yamubuuza nti gwe oyagala nkuwa eki Solomon nti njagala ompa amagezi mpa amagezi Abannayuganda mbasabira omwoyo w'okutegeera n'ow'amagezi omwoyo w'okutegeera abantu ate abo batukoze bubi kubanga balina potential mu bintu bingi naye ate bonoonye nnyo kati ate bo balina obusungu muveemu obusungu obwo abantu abali mu diaspora mwejjeemu obusungu mutandike okulowooza ku nsonga nga bwe zirina okulowoozebwa oba oli mu Amerika oba oli Bungereza oba oli luddawa buuza ku Bamerika banno abali eyo mu Amerika obabuuzeeko abaaliyo babuuze nti Amerika eno yali etya nga erina emyaka 69 egy'obukulu bakubuulire Amerika yali etya okyegedde kyetwagala okutegeeza nti Uganda mugiwa obudde ebintu ebimu muyinza obutabirabako unfortunately muyinza obutalaba ku Uganda empya gye mwagala eri ey'okulaba ng'eringa Amerika muyinza obutagiraba ne mugiteeketeeke abazzukulu bammwe bagikole ki bagirabeko kubanga kisoboka kubanga ba Lincoln balina kye bakolera Amerika naye Amerika eriwo kati eya AI eya ki eya zitesira bo tebagirabako okyegedde naye baateekawo omwoyo baateekawo embeera ey'okuba nti Amerika eyo abazzukulu baabwe bagirabako kati abazzukulu baabwe ba Trump bagikola ki bagirabako kyenkusaba ggwe munnayuganda ali mu Amerika ali e Bungereza nti yes tukkirize eggwanga lyaffe si ddungi nnyo naye lye lyaffe bagamba azaala ekibi akikola ki Uganda gitwale ng'essomero eririmu Headmaster omubi essomero nga lina Headmaster omubi bwe liba ne Headmaster omubi toyokya ssomero sala amagezi Headmaster aveewo ate era tegeera nnyo nnyo kubanga bw'onooyokya essomero eryo
olw'Headmaster Headmaster ayinza n'otutajjira mu ssomero abaana ne bajjira mu ssomero ne bamukyusa ne bamutwala ewalala n'agenda mu ssomero eddala oba si kyo ebyokusomesa n'abivaamu nga nsiibula Bannayuganda abatulaba ng'oyogedde ya rabbi oyogedde buli muntu yenna n'asima n'agamba nti jangu jala oli live oli live ndi live Kasongo yeye ajja kubaleetera ebizi abeere n'eddiini ze ez'Akasongo ffe tuli basajja bakkiriza tumanyi Katonda gy'ali tetugenda kumunoonya mu bifo byammwe mwe musabe essaala zammwe zijja kwetoololera ngaawo nga bwe zibaddira nga bwe zitta abantu bammwe bwe muziika bwe mufa bwe mugwa eddalu bwe mutereera bwe mwetereeza amaka gammwe bwe gaggwawo agaffe gatambula amaka gammwe ndi Ssaalongo mulamba nedda kansooke nkomekaawo embeera sinungi ezo essaala ze basindika zityo ate nange abalongo bange bajja mwokya ate ye basobola okumwokyera ddala ate basensinga mangu nti waliwo ddaddi ekimusumbuwa so kati bayinza n'okuba nga batandika dde omwokya